Olamusizza nnyo bannaffe abatulaga eyo ku Nasange Online TV nga bwe twabasuubiza obutabajuza amannya Kingi Duncan Kiwuuwa tukomyewo olwaleero n'omukenkufu omusomesa ow'olulimi Oluganda Musibo Sajjoko Nsereka omusomesa okayanjireko eryabatukomerera ku Nasange Online TV. Weewaawo ekyalo ky'abakozi mbalwa olugira nti nange mbalwa mu bakozi ate ekyabammi Mpeggwe olutuuka nti Mpeggwe ate nze ndi eki ate nga munnange ekyababbi Bbira olutuuka ti ndi ku bbira awo kale nno kijja kudda bino ebyokukoza enju lw'amakono oba okwegiringijja ng'ekyana ky'enkusu ekyamazima ntuusewo yasijja kwetiriboosa ng'omwana aliko nnyina yagala kubaweerera bigambo mwetimba bujumbi byaweerera omuttanse ku bukukumbo namwe mugambe nti ono tasengejja asimba makuuli wamma ayogera n'akunkumula n'ennyenje ku kibanyi naye nga bye twogerako by'ensonga omanye omutaka w'embalwa bw'alemera mu lubaya lwa Nnalwangu ate amansukirwa ensasi kale katuluve ku ntondo okufaananako omuyala atuuse bwe bajjula nze Munnabusiro Saava Bossa Musisi Nsereganyi kaawonawo Sengule 2222 ntuuseewo bannabulasange mwenna ndowooza omusomesa waffe muwulidde nsooka nno okubakubira omulanga ogutakungula bannange mwenna abadde batukoberera mu vidiyo zaffe zonna zetugenze tukola omusomesa yafuna obuzibu yagwa mu batamanya ngamba baali batutte obulamu kaawonawo tuva twalingako eryakaawona abatemu eri oyo yenna gyali Munnabulasange ye n'abatugoberera eyanjagadde okudduukirira ku musomesa asobole okubanga azzaamu amannyo kubanga baakamutema yali amanyi amannya abiri ne bakamutema amannya era gagenda kumala obukadde 3 mu emitwalo kubanga lino neeriviridde nago abasawo bangamba gateekwa kubaamu kale bwe bukadde bune obwetaagisa kale mu nsonga eyo obeera eyo nga gwe oli muyizi waffe ne bw'otaba muyizi waffe ng'oyitiddewo obuyitizi wano naye ng'olabye obwetava ate nga olina ky'osobola okugattako naawe ku nsonga y'olulimi luno okuwagira naddala ku lw'obulamu obw'omusomesa munnange tusaba naawe odduukirire mu nteekateeka eno oyita ku 078 599 343 eri ne ku WhatsApp bw'obeera eyo ng'olina ky'oyagala okusoma olina kye weebuuza dde ebibuuzo bingi naye nga tolina kunnyonnyola abantu balina ebibuuzo mukuki naye nga beetagumira banoonya omukugu okubibannyonnyola tebamulaba akati bagamba nti awali akagga wagwana kasumba jjo kati wano weewali akagga n'olwekyo toyinza kuva we bajjula ate n'ogenda we basaaniika mweyune omukutu oguyigiriza ebyensonga kati nga wano musubscribinge mulayikinge mukomentinge musharinge naye n'essimu egyo tubawadde enkulu musobole okuyitako okuteekayo obuyambi n'okudduukirira ate n'okubaako bye mumanya abeebuuza esebo bannabulasange nga bwe twabasuubiza obutabajuza ate no n'engeri endala omuntu asobola okuwagira ng'ayita mu kugula ebyo kakati nga bwe twasuubiza bannabulasange obutabajuza tukomyewo olunaku olwaleero mu nkulungo y'okumanya n'omusomesa omukenkufu ow'olulimi Oluganda musomesa olunaku olwaleero twagala otulambulire oba otumenyeremenyeremu ekigambo kye bayita ekinnyikagobe kale weebale nnyo bagamba kabuuza tekabula ate era nanteebuuza ate merita liddagire so nga era bajjajjaffe baalugera nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro kale weebale kubuuza mukulu Kingi omanyi buli lw'obuuza olina omuwuluwulu gw'abataka n'abatakansi b'otaasizza obatemye mu nvuba omulundi guno gwokka obalukidde emigomo waliwo kye tuyita okulukira omuntu emigomo kisooka kitegeeza kumuyamba osenga olyaga nti ondukidde emigomo aba ategeeza nti omuyambye nnyo omukoledde ekintu ky'ayagala kale Dungu ayizze kamba nnyonnyole ekyo tulina obudde bwe tuyita ekinnyikagobe kituufu edda oba nazzi kuno enkuba bwe yabanga etonnya kyabanga kizibu omuntu okufuluma mu nkuba naddala olukuba kuba n'olutonnya olutakya luno waliwo olukuba olujegera nga terukya ne lubeera awo okuva ku makya nga lutonya butonya olukuba olwo n'embeera eyo yonna tukiyita ekinnyikagobe lwaki bakiyita ekinnyikagobe kubanga baateekateekanga enva z'eggobe ne zibeera mu nju zaabwe Abaganda eggobe olimanyi bulungi linnyonnyola abantu
Yanjawulo. Gyomanyi gyobanyonyola tofaayo. Ng'omuntu. Kale liva muki? Kaakati eggobe liva mu bikoola by'empindi. Empindi zo zimanyi? Bazirabako? Empindi wano mu Buganda ziba muziro. Empindi muziro. Naye ate empindi kimera. Era nakyo kiranda kibaako obujanjaalu. Kati ebikoola bino eby'empindi bye tunoga ne tuteeka ku mmere tuseebeekerako ne tubifumba we bijja bulungi tubijjako ne tubyanika mu musana. Emisana nga giiyo gumu ebyo esatu ina nkasa bikala ng'okakasiza bikaze n'osekula ebikoola ebyo n'oggyamu ensaano. Kati ensaano eyo gy'omanyi. Kati webale nnyo n'abuliranga ggwe. Kati ensaano eyo ogiteeka mu mukebe oba mu lutiba n'otereka osobola teryonooneka. Ensaano eyo ebeerawo banga ddene. Kati ekirungi ky'eggobe nti ofumba amazzi ne gajja bulungi n'otabulamu. Osobola n'okuteekako mu binyeebwa, osobola okuteekako ne mu nva zonna oba kawo oba nnyama wonna w'oyagala. Naye liwunya akawoowo. Eggobe liddungi nnyo. Kati ekinnyikaggobe kyekyo nti enkuba bwe yabanga etonnya yabanga tasobola kufuna kadde. Omukyala teyafunanga kadde kufuluma kunoga gundi bugga kunoga simajjobyo nga tasobola kugenda kunona bikoola bya mpindi bwafumbe oba ensugga oba entula. Kati kye yakolanga kulire yatereka ensaano eri gye yaterekedde eri gye yajjangayo n'akola ki n'annyikamu. Obudde obwo ne babutuumya ddala ekinnyikaggobe. Kati ekinnyikaggobe kitegeeza mbeera ya budde ng'eri awo omusana tegwaka. Ate oluusi abamu bakitegeeranga embeera y'obudde nga teri musana nga buli awo bunyogovu. Naye ate abakitegeera bwe batyo baba bakikomeza mu kkubo. Ekinnyikaggobe kibeeramu n'olukubakuba. Kubanga ekyakituumisa ekinnyikaggobe nti omukyala yabanga tasobola kufuna budde afuluma anoge enva afumbe. Kale yannyikanga bunyisi-ggobe lye yatereka. Kyo baba bakiyita ekinnyikaggobe. Ekinnyikaggobe eyo yennono y'ekigambo ekyo ekinnyikaggobe. Lwaki bakituuma ekinnyikaggobe? Eyo y'ensibuko yaakyo. Mukitegedde olwaleero? Toyanzeke musomesa. Weewaawo. Awamu nange nina bingi bye neeyongedde okumanya mu kigambo kino. Kituufu. Oba oliawo mbadde nange ng'omusimanyi bulungi ekintu ekyo kyava ku ki. Wabula biggobe tubadde tutanga busanzi ne gye tulya. Toyanzeke musomesa mu kanyomero kano. Weewaawo. Tojjanga okwo kati nno nange awo we sijja kukoma obutakoma. Okusindika omulanga gwange eri bannalasange namwe n'abatugoberera. Yoyo zaapu gwe tuba tuviiriddwako mu Buganda. Kati buli alina ky'alina osobola okuvaayo okudduukirira Ssengulo. Abantu ab'emitima emiwunde bayita abantu ab'emitima emirungi nga zaabu basobola okudduukira bazira kisa mwenda ate nga mulaba nti n'omugaso gwange weeguli. Oba waliwo omuntu sabo nga talaba ku mugaso gwange, waliwo omuntu nga nze okujja wano n'ensomesa ebintu bino talabawo mugaso ng'abantu tebeefiirayo. Naye ate waliwo abafaayo nga balaba ddala wamma zaagu asaana kutaatira na kuba omutayira. Kituufu ku 0781 eri ne ku WhatsApp. Bannalasange nyongera okubajjukisanga bulijjo tulina obutabo bwaffe wano wammanga. Tulina dictionary ey'olulimi Oluganda Olulasange Luganda Dictionary. Yasinza emitwalo 10 gyokka. Yawandiikibwa omukulu oyo mu kafaananyi Sipooza Ssengule. Kawunawo waffe tetwatuviiriddwako. Naawe osobola otuwanirako ng'oguze obumu ku butabo bwaffe buno dictionary ey'olulimi Oluganda ya mitwalo 10. Ogula n'osoma ekitabo tekivunda. Abaana ba Buganda mwenna abali. Ate emitwalo 10 girimuzi. Temulise. Lunaku lumu oba wagizoonoonye. Tulina effumbeko ly'ebisoko ebitabo kaakano ya Ssengule 22. Radio Simba bannange obutabo bw'obundu. Kituufu. Ali eyo yenna oneekwasanga wekka naye nga ettaffaali omukulu kawunawo lyo yalikola ki yalitadde ku Buganda. Era kano bwe nawangula engule mu 2022 naye ngamba nti kambawandikireyo ekitabo ekirimu ebisoko
era nenyinyonyola n'amakulu g'ebisoko bino ekitabo kino kya mitwalo 3 ng'okyegulira nga naawe okiteeka awaka abaana bo nga basoma nga bakenkuka olulimi Oluganda. Tulina ekitabo kino wammanga eky'Abasekabaka b'ensi Muwawa. Abasekabaka b'ensi Muwawa kitabo kino nakyo kyawandiikibwa omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda Musimba Sajjoffe kaawonawo Seregganyi Waggooyo gwe mbasaba nno tudduukirire tusobole okuzza obulamu bwege budde ku ntikko kwennyini nga gye tumwagala. Kakati owa akatabo ke tutayise nako olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Ekitabo kyo nakyo kiba kya mitwalo 3. Ekitabo kyo nakyo mwekiri mu vidiyo yaffe ogenda osikololinga mwebiri byonna ebitabo. Genda ng'osikololinga gwa eyakatuuka oba eyakeegata ku mukutu guno ojja kulaba ebitabo byonna. Olulasangeye Alubalaze effumbekero ly'ebisoko Atibalaze Abasekabaka b'ensi Muwawa Atibalaze Yesebo. Tuyanze ke musomesa. Kozi n'engeri endala tewerabira mu mulwadde teyerabira ku nsinga abantu bategeeza ensonga eriwo kubanga twagala okubategeeza omukulu ono yeetagamu olukomo olw'omulembe oba olieyo nga gw'olina olukomo olw'osobola okumuteekamu lumuteekemu oba olina tukubire okugambe nti omusajja oyo nze mweyimiridde kubanga nange ngoberera nnyo emisomo gyammwe gye mutuweereza enteekateeka njagala nnyo era njiwagira naluba lukomo nga obadde oba wali walukozesaako nga luli awo lulina we lutudde nkubira ku ssimu eyo 0781 nja kutuukawo era ojja kuba naawe ogassa ettaffaali ku lulimi Oluganda. Toyanze ke musomesa mukanyomeyo kalako enkulungo y'okumanya tojjanga okwo ebigambo ebirungi eby'amakulu eri bannabuganda n'abo abawo mu lulimi. Era ye ate tetumalirize tunaakuba nduga butanyuka tubasiibulire wano kubanga ensongola bw'erengera bamwetimba bujumbi nga bajja bakalakala n'amakoba n'obujongo ng'ekasuka akanuulo.